Okulota abaana kitegeeza ki? Nakoze video ekwatagana ku mbuto, okota ng'oli lubuto, oba tulaba video genda okirabe, leero sigenda kwogera ku bikwatagana ku mbuto. Video mpanvu gye nakoze, edited bulungi, ekwatagana ku mbuto. Tugenda kutandikirawo, y'enkwano bagita Chosen Generation, nze Brother Steven Gakwendo kyano tuba tudda mu birooto, ne topics endala ennungi ennyo ze tuba tuyigako ng'abaana ba Katonda. So, oba ng'oli mupya, tukwaniriza. Nokulota ng'olaba oweereza abaana ng'obasaavinga, waliwo ekyoto ekisinga okubeera common, kyemusinga okumpeereza, ng'olaba abaana batudde, abasinga mubeera mubawa buugi, obawa obuugi, obagabira ebyokulya, oba ng'olaba nti oli mu kulabirira abaana, manya mukwano gwange obeera buweereza. Obeera buki? Buweereza. Mukama bakuyita mu buweereza. Oba ng'olidde oli muweereza, then you have to watch the dream. Olabe ki ekyabadde mu kirooto ekyo. Abaana badde basaavinga bulungi, abaana badde tebateredde bulungi. So ekyapenize mu kirooto ekyo, Mukama bakulaga service oba eyimiridde gy'ali. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Na bw'olota ng'olaba just obaweereza buweereza, manya Mukama akuyita mu minisitule oba nga toli muweereza. Oba olina okuddayo n'obuuza Mukama Katonda wa exactly, togoberera nti tolowooza nti minisitule kudda mu birooto, minisitule kubuulira njiri, no. Mukama Katonda yamanyi exactly, maybe akuyita kugenda ku toyi ya church, kubeera ng'ogiyonja. Maybe akuyita kubeera usher, okay? Maybe security, maybe. Ekintu kyonna Mukama kyakuyitira, never know Mukama kyayagala mu ofiisi ye, walaba weetaaga okuba ng'oweereza. Okay, Bible yogera mu kitabo kya Matayo, sura 19:14. Bible egamba muleke abato bajje gye ndi, abo oba abalinga abo balisikira obwakabaka bwa Katonda. Muleke abato bajje gye ndi, abalinga abo be balisikira obwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza nti abaana abato, okay, mu kirooto abaana abato bakiikirira abaana ba Katonda most of the times, kubanga abalinga abo be balisikira obwakabaka bwa Katonda. So bulota ng'olaba bakulamu, manya mukwano gwe babuweereza, abo bokola mukwano gwe ng'effe tuli baana bato, tuli baana bato mu maaso ga Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Nawe osobola okulota ng'olaba omwana we abuze, ng'oba abaana babuze, munoonya abaana babuze oba omwana abuze, okay? Nawe beera be careful n'ekirooto ekyo. Sometimes ekirooto ekyo kibeera so direct. Nalabako omuvubuka emutundu nga atestifyinga, nga Mukama yamulaga ekirooto ng'omwana abuze ne wayita ennaku ntono, omwana n'abulira ddala, ne bamunoonya n'abula. Baanoonya omwana ne bakuwa ne bagwamu n'endasi. Kakati Mukama n'akomyawo ekirooto kyange, omwana alabise, omwana yakomawo yekka. Is it? So mukiraba? So kiragala bagamba nti sometimes osobola okulota ekirooto nga kiri so even direct, nga tekiriko nnyo kintu kirala kyonna. Another thing, omwana okulota nga abuze, osobola okuba nga okuluzinga purpose yo mu bulamu, okuluzinga salvation, obulokozi buno osobola obuluzinga. Obulokozi kirabo mukwano gwange. Of course n'abaana kirabo. Bible yogera mu kitabo kya Yakobo essula 17 nti all perfect gifts come from who? Come from above. Ziva eri Katonda. Ebirabo byonna biva eri Mukama. So abaana nabo kirabo, n'obulokozi nabo kirabo. Kati mukwano gwange olota nga omwana we abuze, sooka weekebere gwe ng'omuntu oba oyimiridde bulungi ne Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bw'ogenda mu kitabo kya Luka essula ey'okubiri onnyiwana mu mpaka nga ku lwa 52 in fact, ojja kulaba nga Mary ne Yosefu baatambula olunaku lulamba nga tebalina Yesu, ng'omwana bamwerabidde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So omwana asobola okukiikirira obulokozi, asobola okukiikirira Mukama waffe Yesu. Batambula olunaku lulamba nga tebalina Yesu. Can you imagine kutambula nga tolina Yesu? Mama kafanye kutambula gwe nga tolina Yesu. Naye ne banoonya ne bakoowa, bamusanga we bamuleka. So kati mukwano gwange osobola okuba na Yesu olina we wamuleka, oba wakamuleka essaawa emu emabega onde. Ye kambuuze, Yesu wakamuleka bbanga ki? Omulekisa emirundi emeka? Waliwo agamba nti buli ddakiika mumuleka, then buli ddakiika gy'omuleka manya ssaawa wennyini w'omulese ogenda okumusanga. Kubanga Yesu we bamuleka, abamusanga ng'abuulira njiri. So Yesu omuleka omusanga. Tubala tugamba jjukira ewagwira, awo wennyini w'oba odda mukwano gwange. Anyway, bw'olota ng'olaba omwana abuze, sooka weekebere gwe ng'omuntu. Enkolagana eyimiridde etya ne Yesu? Obulokozi bukyaliwo oba bakuwandukulira dda mu kitabo eky'obulamu? So obenga okoma okutrack. Sometimes okukiikira omulabe okubanga alumbye amagenda go, okay? Akulumbye kubanga azikiriza. So obeera ng'obuuza Omwoyo Mutukuvu exactly kisira n'ekyoto bwe kiba kifaananye kyonna ewamu, okay? Just zino nkuwa points. Ekyoto kyonna kiba kifaananye, Omutukuvu akuyamba okugattagatta pieces
so kuba ng'otegeera amakulu g'ekyoto kyo. Oluusi osobola okuloota ng'olaba omwana kuva mu ngalo agwa, agudde mu wala eyaloota nga omwana we agudde mu mugga, okay? Agudde mu mugga. Most of the times omwana okuva mu ngalo n'agwako wansi kiri presentinga to losing your destiny, to losing obulokozi bwo, magenda go, za destiny. Nenga most of this dream ebeera attached to laziness, obugayavu, carelessness. Tokola kimala, okay? Oli too lazy. Mwana lwaki tave mu ngalo n'agwa ng'oli lazy. Of course omuntu ali serious omwana tasobola muvaako mu ngalo n'agwa mutatu omwana agudde. But oba ng'oli lazy, oli muntu ali careless, you can lose your child just like that. Okay? So bw'oloota nga olaba omwana abuze oba ng'osudde omwana, sooka weekebere gwe ng'omuntu. Waliwo aloota ng'olaba obwana bwe buli mu kukola eby'abakulu. Byeŋŋamba ebyo. Obwana obwo mukwano gwange Mukama baakulaga, obwana buno bulumbibwa kamba buwulire, bulumbibwa ate endagaano ze bukola nga buto, mama ne taata nga buzannya ttokotoko. Zibeera endagaano za ddala ate zisitiikinga. Abamu kumwe mumpeereza ebirooto nga mukyaloota abantu abo bemwakola ki, bemwazannya nabo mama ne taata, ng'ate mubalootera mu foomu ya kawula, manya nti endagaano ziri ze zikiraiminga. Mu nsi eyo teri muzannyo, ge byonna by'okola ng'olowooza ozannya, weza oli muto ng'olowooza ozannya, zo zibeera ndagaano, weza oli mukulu ng'olowooza byali bya just kale lwali lwa lumu. Tewali bya lwa lumu mu nsi ey'omwoyo, endagaano eba erumye. Okay? Naye twebaza Yesu atusumulula mu byonna. So kulotangula omwana w'omulwadde, nakusobola okubeera so direct nakyo, omwana w'omutuufu agenda kulwala. Okay? So olina okubeera very, very careful n'ekyoto ekyo. Osobola okuloota nga olaba kanako kacaafu. Okay? Kino ekyo basinga mu kirota nnyo ng'olaba akana kacaafu nnyo. Oba oyisa alina akana kacaafu nga kanako. Weekebere gwe obulamu bwo bw'otambula ne Katonda wo. Weekebere mukwano gwange. Waliwo yaloota ekirooto nga omuntu amulekedde omwana. Omuntu amulekera omwana n'amugamba kumirako omwana wange, n'agenda n'atadda. N'agendera ddala. Ekyoto kiraga mukwano gwange muntu kuteeka mu bizibu, muntu kuleka mu bizibu byo by'otalina kuyingiramu. Okay? Waliwo abantu ababeera mu bizibu ne baagala okuyingizaamu na buli muntu yenna asobole okuwulira nga n'abiyingizaamu omuntu omulala. Ate abantu baagala nnyo ndaba n'oli bw'ati bw'ali, ndaba n'oli bw'ati bw'ali. So omuntu abeera mu bizibu ayagala buli muntu yenna abeere mu bizibu. So otanga omuntu akulekedde omwana, waliwo gamba nkuumira ku mwana wange ono nkomawo. Okay? Ng'okimanyi ddala omuntu akumanya naye mu kyoto bw'abeera ddala tagenda kudda kusibya omwana. Omwana si mubi naye mukwano gwange kiba kukutikka bizibu, oli kukutikka mugugwe. Kuba omwana abeera wooli. Omwana akutisse, onakutisse omugugwe. Wabula oba omututte in adoption ne goodway, kiba kiraga obuvunaanyizibwa. Oba oli Mukama Katonda baagala oyambe ku muntu oba omumanyi okubanga oteeka responsibility okubanga omuyambako, bambi ayinza okuba ng'alina wakola ki, wayita ewamusoomooza. Emikono tukyeyongerayo, naye bw'oba ng'oli mupya, channel eno ng'olaba ya mugaso, kyendowooza nti buli muntu yenna ogyetaaga. Subscribinga okoonekade, kijja bakikola bulungi nnyo ddala. Naw osobola okuloota nga omwana wo bamubbye. Naw tokonfuse nga kyoto kino namwe n'ebyoto ebirala. Nagambye omwana nga agudde wansi. Waliwo okuba nga omwana abuze, just like that, omwana abuze oba mbadde wantu omwana n'akola ki, n'abula yekka. Waliwo okuba nga omwana wo bamubbye, nga bamubbye ddala bakoze ki, bamubbye. Mukwano gwange ekyo nakyo kibi. Omulabe sitaani aba alina kyagenda okuba nga akola ki, akubbako. Already ayinza n'okuba nga akubbyeko. Naw kyolina okutegeera ku birooto, Mukama Katonda abikozesa okulaga ebyaliwo, asobola okulaga ekiriwo oba ekigenda okujja. Okay? So Mukama Katonda ayinza okuba nga akulaga already olina kiwabbibwako, omulabe sitaani kyakubbyeko oba kyagenda okukubbako. So kiba kinoonya Mukama, buli olaba ekintu kyonna ekiri negative kiba kinoonya Mukama. Omuntu kuba ajja kuba nga ayongera okukola ki, okugaziiza. Naye kikulu nnyo okutegeera nti bwe mba nga ndoose kino kitegeeza kino, nsobole okunoonya engeri gye nsabamu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Olaba omwana we bamubbye, mukwano gwe manya nti omulabe sitaani alina kyakubbyeko, ayinza n'okuba akubbyeko magenda go. So alina emikisa gye gy'abbye n'ekirabo kyo kyakoze ki, kyatutte. Bulaba nga omwana we bamukoze ki, bamubbye. Naw osobola okuloota ng'olaba okutta omwana, ng'ositudde omwana naye ng'akaana kakaaba. Ekyoto kifunye nnyo. Olaba akaana kakaaba naye akaana bw'okasirisa, manya mukwano we ekyo kyoto kirungi nnyo.
Mukama Katonda bagenda kubanga kukozesa oba okukafatinga abantu bangi. Waliwo abantu Yesu yagamba nti blessed are the peacemakers. Mukama ffe mingi baso. Waliwo abantu nga ba peacemakers. Boda eri Mateo 5. Ba peacemakers nga bo mukwano gwange bwe bawenkayana zonna they can solve the problem. Waba betaaga counseling they can counsel the people. Nga bantu balungi nnyo. Olabadde akaana kabadde kakaaba ne bakakuluka kuwanika kulaki ne kasirika. Kino kyo kirungi nnyo Mukama bakulaga toli mulungi mu ngeri eyo. Nawe akaana ne bakakuwa oba bw'oba ositudde akaana ng'olaba ositudde akaana nkakaaba ng'oba obwana kakaaba mukwano gwange oliko ekizibu. Abaana baagala nnyo abantu abalungi. Nawe osooka olota ng'olaba obwana bukudduka, obwana tebukwagala, obwana tebukola ki, tebukwagala. So kebera embalayo and most of the times oyinza okuba ng'oliko n'omwoyo gwa rejection. Ng'olaba obwana tebukwagala, obwana bukudduka mu birooto. Ate bwe muwulidde muli bakambwe era ku ki? Ku baana abato temwagala nnyo baana, temwagala kwesembereza bwana, sagala kwesembereza bwana. Olina okwagala n'abaana abato mukwano gwange. Ne mbuliwo Yesu yakola ki? Yabaagalanga. N'osooka olotangula bw'oyonsa omwana, na waliwo abaana bali evil, teweerabira mukwano gwange, waliwo ebyana ebiri evil. Osooka olotanga olina ebyana biri ki? Evil. Ebyana bino most of the times bibeerako obubonero bwa sitaani mu birooto. Bibeerako character zaani z'omubi setaani mu birooto. Osobola ekyana kyanga kikuliddewo naye nga butufuula tekitegeerekeka. Kiri so agire kiyawo tekitegeereka mukwano gwange bw'ozaala ng'ekyana ng'ekyo. Manyi kikyana kya mwoyo. Olumula bwe kiyonsa oyonsa ekyana bwe kityo manya mukwano gwange. Olina ebyana eby'omwoyo. Ebyana bino eby'omwoyo ebiseera ebisinga bizaalibwa bino bikawuula. Kiri so funny. Ensi ey'omwoyo operating differently. So beeranga mukwano gwange weekebera. Osooka olotana n'ekyala ng'olaba omwana afunye accident. Omwana afunye accident. Manya mukwano gwange kisobola okubeera so direct. Most of the times ebintu bino accident bibeera so direct. Omwana obeera ng'omusabira, omwana ina gw'olabye beera ng'omusabira. Sometimes waliwo abaloota ng'olaba abaana babasinga basse, waliwo olutalo naye nga bassa abaana. Manya mukwano gwe Mukama bakugamba mira weegayire ku lw'abaana bato. Sometimes it's not necessary nti baba bagenda kubatta naye oluusi wali munaye babattira mu mbuto, abajjamu embuto. Ng'oli buli lwafuna ng'alutta ngatta omwana ng'amutugaba nga mu mbuto babajjamu bubi nnyo. Lwakuba nti munaye balowooza abaana abo tebakola ki? Si balamu. Naye babajjamu bubi, babajjamu in pieces, okay? Pieces. So bw'olota ekirooto ng'ekyo beera nga weegayirira ku lw'abaana abato. Oluusi ng'olaba abaana ebintu bye bakola tebijja bulungi. Mukama bagamba weegayirire ku lw'abaana bato. Oluusi nayogeddeko olaba obwana bukola ebintu by'abakulu kati oyinza okola nga si bwana bu maybe. Nga si na bwana bu naye nga buluusi bwana bw'abalala ssebo. Kaga weegayirire ku baana bato bagwagwawadde nnyo ate mu guno omulembe mukwano gwange. Kisusse, ekyo kisukidde ddala. So olwotangula bulabirira abaana babuweereza bulungi kyonse ba responsibility y'amaanyi Mukama Katonda ajja bakulaga tulina okuba nga okola. So kisengeri gy'obaluuseemu. Nayogedde ku kyabalongo saakyogedde kusooka olotanga ozadde abalongo. Eri nadde njogera ku ky'embuto nayogedde ng'olina olubuto lw'abalongo gy'agenda. Video you find out. But bw'olotangula bw'olina abaana abalongo, okay? Kiba kiraga double blessing. Olina abaana abalongo, triplets nakyogeddeko eri mu video y'olubuto. Ne triplets tekitegeeza yabwe ekisanga yengo olina abaana basatu. Balongo naye nga bameka? Basatu. Babayita bannamasasanda simanyi nakumanya. Abaganda nganze. Nja butuba ekitegeeza. So mikwano kankomawo ku baana. Bw'oba olina ekyoto kyonna ky'olota eky'abaana kiteeke mu comment. Tujja kuba nga tukiddamu. Ekyoto kyonna kikwatagana ku baana tugenda kukola kitusobola okuba nga tukola ki? Tukiddamu. Bw'oba ng'oli mupya subscribinga okondekade bonna kikola ekyo bwe tunaba nga tutaddeyo video gyaba ng'ofuna notification. Teko video ennaku zino almost buli lunaku without fail. So subscribing okondekade mwene zone gye tulimu wetaaga okuba ng'otegeera ebintu bingi nnyo. Tukyasobola kutambula butamanya mu guno omulembe gwe tulina nga buli kimu kyonna kiri available ku disposal yo. Olina essimu, internet osobola ogya affordinga oba oli awo ekyuzene gyasobola ey'okulabira kyuzene gyagifuna Mukama ajja kukuwa data osobola okuba ng'olaba kubanga ogenda kuyiga ebintu bingi ate era ogenda kuyamba n'abantu bangi. Kinjagala okubagamba abantu bangi nnyo abategedde ebirooto sibimanyi zekka kati bangi babitegedde ate bayamba n'abalala bangi. So bagala nnyo kamberekereze mbeere bulungi meraba. Nze Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation tuddamu ebirooto ne topics endala. Mbeere bulungi meraba tusikane video endako. Nawe ngenda kukola videos endala ezigenda okuddako kubayigiriza bayigirize ku ki video kizengenda okukola bannange muzijukize. Lwaki olina okusaba obutakoowa
okay, ne prayer points. Yes, prayer points nalwaki olina okusaba kutakuba zigenda ba video 2 nezigenda kubeera nga zirimu ebyokuyiga bingi. Esaala kintu kikulu ogyetaaga. Okay, so tomisinga video ezo genda zikola, zigenda kutwala obudde bungi okukola, naye kinyaga okugamba nti wekigenda kutwala obudde butono okuba nga oziwakinga n'okuba nga oyiga ebintu bingi. Prayer points nsaba eddakiika emu, biki nsaba esina bye ndaba. Ndaba nkuyigiriza engeri y'okusabamu. Abayigiriza bagamba Yesu Mukama waffe tuyigiriza okusaba. Kyebagoba nti genda. Abayigiriza okusaba n'Ababayibuli ala Kitaffe ali mu ggulu, naye kijagala okugamba si gye baali nga basaba, twabulako mu Bayibuli nga basaba Kitaffe ali mu ggulu. So ojja kuba nkunnyonnyola exactly ebikwatagana ku ssaala eyo nyakuwa prayer points, ate era obuulire lwaki tolina kulekera awo kuba ng'osaba. Kale mbeere bulungi abamikwano, mbaagala nnyo, mweraba.